kati ffe tugenda kutandika okuanalyzinga declarations etwa receivinze, tugenda kutandika ozitunulamu ani atatuwadde information emala, ani atuwadde ebitali bituufu, ani atatuwadde ebituufu. Tutandika okukozesa system gye tuyita e-verification okutandika okuanalyzinga information gye twakafuna. Then also tutandike okusaba aba public ba citizens, abantu ba bulijjo batuyambe, batuwe information nga bwe balaba nti oba kati kiyinza okuba nti Munira ayina apartment ate nga taziwaddeeyo, oba webanga siziwaddeeyo at least bo bajja bagambe nti tukimanyi nti Munira ayina apartments. Then director ajja genda akebere oba nayanjula apartments ezo oba sazanjulayo, then they can take action. So kati twagala nnyo abantu ba bulijjo batuyambe tubeere nga tusobola okuverifyinga abantu kye babadde bamaze okudeclare. We want to find out to confirm if you received that. Kkooti y'e Kawempe eyisizza ekiwandiiko